Yohana Semakula, ssentebe wa NRM wa disitulikiti ya Mukono. Njagala kusooka okuyozaayoza ssentebe omujja ayakalondebwa Mwami Lukooya Mukoome wamu ne bakansalazi bonna 32 NRM be yafunye mu kulonda kuno. Ate era njagala kwebaza bannamukono omulimu omunene ennyo gwe mwakoze okulaba nti ku mulundi guno mwagala obuweereza obuva mu gavumenti. Mwebale kuddira mupiira gwa benzi gusiba ku benzi, ne mutaddira mu mupiira gwa bodaboda gusiba ku benzi, kubanga amazima senga twalonze omuntu atawakanya gavumenti, bannamukono ffe tubadde tufuna obutafunamu. Njagala nsinzire wano okumenyawo ebigambo ebibadde byogerwa nti NRM yabbye akalulu. Ekyo si kituufu, era amazima gali nti mazima. Abana NRM ffe tetubba kalulu, kwasana twali tubba akalulu. Ba MP bali bana bonna bataano bonna era balangirirwa nga bawangudde akalulu kaabwe, era teriiyo muntu yenna yakwata akalulu kaabwe. So ku mulundi guno akalulu akaffe naffe twakafunye. Kibi nnyo omuntu okulowooza nti gwe mulungi omu ku buli kimu. Lwaki bo bannaffe balowooleza ddala nti bo be bali supposed okubeera abaana bokka e Mukono? So nze ndowooza njala nkiwakanye era nkivumirira nti tewannabeerawo bubbi bwonna ku kalulu, era akalulu kaffe kabaddewo, dara forms zaffe tuzirina, era kyovula nti webabadde bataddewo ensobi eyasoose navuddeyo ku bye tulina n'akalulu kaffe nga bwe twali tukanoonyeza ne tubuuza ate kikyuse kitya, era ne ŋŋenda ne nsaba baddemu beetegereze. Saaliyo zekka, nalina olukiiko lwonna n'abanuupu bennyini baalina abantu baabwe abamu abayingira, nimbasaba batunuulire results zaffe n'ez'abano, nimbabuuza kati kino kibadde kize kitya. Neebaza omukyalo oyo okuddamu tuwa omukisa n'atuwuliriza era n'amanya nti NRM ye yawangula akalulu. Eggwanga lyonna ffe waffe Mukono tuwa ekitiibwa akalulu n'okusalawo kwa bannamukono, era twawadda ekitiibwa omulundi guli ba MP bonna awatali wadde omu owaffe, era ne tukkiriza bulungi nnyo, era ne tutatawaanya muntu yenna. Akati bannanuupu newankubadde mmwe buli saa yonna mbeera mukaayana, leero nammwe mukimanyi nti kano kabafumise gwanywedde ge mazima. Disitulikiti yakomyewo mikono gya NRM ate era n'ekibuga. Nsaba bannamukono ennaku z'omwezi nga 27 olunaku olwokubiri mbasaba kalulu tusobole okubawa service, tusobole okumaliriza enguudo zonna ze tutandise, amataala gaake mu kibuga, kasasiro tumuyoole, ekibuga kidde kitandike okubeera ku plan, ate tugongere n'okugaziya ekibuga kubanga tulina ebifo ng'ekibuga kino kirina okutambula. Tutandikire ddala okizimbira ddala ekibuga ky'e Mukono. Mbasaba kalulu ennaku z'omwezi 27 olwokubiri. Neyanziza ndowooza ekyo kya bugonjufu. Omuntu yenna bw'aba si mumativu mukkiriza era nzikiriziganya naye, era yenkola esinga okuba ennungi. Kakati ye kyaba akola bw'aba nga agenze mu kkooti asitule dara forms ze naffe ezaffe weeziri, kkooti ffe tugirinze tujja tuteekayo obujulizi bwaffe kubanga ebyaddala NRM yawangula akalulu k'e Mukono. Ebyaddala nze wenkugambira nti byaddala ba MP nabo we bawangula akalulu kaabwe abanuupu teri yagendayo kukwata kalulu kaabwe. Kati ate lwaki twali kutteka 5? Kakati mwami Muyanja, ekisooka Muyanja abanuupu njala nkubuulireyo kano,
omanyi obufumbo bwe wakagendamu omwezi ogumu toyinza kulowooza nti bakufaako nga bwe bajja okufa ku bali ababaddeyo. Kati tebakuwadde kalulu kuba bakumanyi olinnyo eno n'eri, akati naali kusabye nga nkwegayirira ogenda kusasula, agenda kusasula kubanga ebyaddala tewawangudde kaki. Zino naali kuwadde amagezi nti toyonoona lisoosezi zo, walibadde okkiriza ebyavudde mu kalulu ebbanga lyonna, obadde MP obaliko meeya, bwebaga nti mukono ogenda kutufiirako bufiizi, tewaliwo mulala asobola kukola kuweereza bannamukono. Eyanziza neya